Deko ekintu oba do you think it makes sense omuntu bwagamba mbuno waliwo okwawukana okulungi? Tukkiriziganya we agree to disagree. Nemga kiganye. Wayinza okubera party etali ku level yemu nange netusobola okukkiriziganya tugamba naye ekyamazima Haffy, this is what you want. Oyagala omusajja nga wa six pack. Oyagala omusajja atava mu kibaala. Oyagala omusajja amanyi okwambala. Oyagala omusajja ali bwati nze ndi yensonga lwaki luli wali ne gundi gundi wali gundi ne gundi ne gundi ate bino byokola ng'oli nange bindeetera okufiirwa kino nekino nekino ku lw'obulungi bwa kino nekino nekino badde nsaba naye ng'olwo mukyogeddeko because abantu abamu balowooza nti okukyogerako kulumya. When I tell her, I will hurt her. When I tell him, I'm going to hurt him. So abamu balowooza abantu olowooza okwogera oba okukola ebikolwa ng'ovuddemu violence okulwana ebyo by'abalalu okukola ekikolwa oba n'ogamba kantambule mulekewo kaninnye ennyonyi ŋŋende kuba bwe nnaamugamba kigenda kumuluma nnyo okwogera oba okukola ekikolwa eriwa best way of breaking up because at the end of the day ne bw'omugamba n'onsomera ebyo byonna byonna ekituufu oli kwawukana nange. Anti kakati hurting ya mirundi ebiri naye ng'egenda mu directions ez'enjawulo. There is getting hurt naye nga fighting to understand ekyagambiddwa. Kyebagambye olumwa naye ng'ekikulumya byebyo byebagambye you're trying to make sense out of what kyebakugambye oba ontegeera era with time sense omala n'ogikola ki n'ogifuna naye tewali kintu kirumanga olunaku lwakya buki yampaka kiisi yaleka ŋŋambye bw'ati essimu zange teyaddamu zikwata simanyi gye yalaga oba baamuwamba oba nina kye namukola ate awo noleyi tomaze kizwa nti ali mu America alina n'omusajja gwe yafuna oba nina kye namukola ne simanya oba ontegeera like olowooza bingi at the same time ate nga tofuna answer. Munnange waliyo omukyala eyo yagenza ozuukuka eyo ku mizigo gye waffe eyo baade babeeranga ne bbaawe balinabwa kana akazigo tekakyatukolera tunonye akazigo akalala naye ndowooza kyeŋŋenda okukola engeri gye nnina akamotoka nja sombanga ebintu mpola mpola then naawe tumale tugende ko omukyala tewali buzibu naye badde tebalinawo omwana bino byatandika kwetegeera mpola mpola gayi ng'asomba ebintu mpola mpola yayitiddeyo nga mulongoosi agenda n'adduka ekibabu kibabu ate omuntu ng'oyo bw'omusanga ajja gamba mbadde saagala mugamba kumulumya naye ekituufu ekintu kibadde tekikola ki tekiggwa nga tekitambula. Kati waliwo abantu nadda kati omuntu nga tolina mwana tomulinamu mwana ebiseera ebisinga lwaki twogera n'abantu abamu tuba tulina wakati kyetwagala okutaasa wakati awo mukulinamu omwana nakirabika gw'okyatambula okyeyongerayo nalina luli nga nakyendowoozaako nti obufumbo bw'abaani obufumbo bw'abo abakkiriza nti nze ne Haffy tuli bafumbo tutuuse si bw'abo abeeyagala wabula bw'abo ababiri abakkiriziganyiza nti Haffy ye mukyala wange nze bbaawe kubanga the moment you accept it Haffy ye mukyala wange kitegeeza buli mukazi ali mu kikula kya Haffy ajja kukimanya nti Haffy ye mukyala okitegeeza tajja mmusukkuluma oba ontegeera kakati wakati awo tuba tulina kye tutaasa mwana nti omwana tugenda maliriza nga bino bye tuli mu kukola ebigenda mu maaso wakati waffe bimukosa kakati mukamumbeera eyo kanjogere naawe nkugambe ne boyfriend and girlfriend of course sijja kutambula butambuzi sijja kugamba kubanga at the end of the day tetulina kyetutaasa gwandibadde mukwana ate ogutaliiwo oba tegusoboka because ebiseera ebisinga aboogera mwogera ebirumya Saymore toyogera koli ku nsonga ya okuddira omuntu ng'afunye ku ssente ne mbagamba olumu we come in good way nga naawe kola tukole tusukkeko wano myaka 5 bane tukyasula mu kayumba ka mitwalo 2 okitegeera n'olyoka oŋŋamba oba oyagala bagagga genda era olunaku lwonkyayo oŋŋamba waŋŋamba oyagala basajja bagagga era gwe oyagala sula mu nnyumba ya mitwalo 5 ne ŋŋamba naye mu mutima gwange nga saakireeta bwe ntyo
kati n'obanga nsibako ebigambo okwata ebigambo gamonze bye nali njogera okumotivatinga oba for us to get better n'obizimbamu ekigambo kya n'obinterpretinga bulala n'obinkuba era kyekinkyayisa naye n'abalala tusobola okwogera nga Haffy kati ngaawolo nga twekwanye naye tugattayo muganda kakitandisa ofuuka personal wemba ndaba nsaagira ku bakazi abalala ndaba nga okiyingiramu nga ngenda sigala nkulaba at times keeping quiet doesn't work tulina okwogera nagoma kitegeeza omuntu nti nkumaze anti kakati ekikulu kiri bwe kiti nti ate ne bwe naasigala nga nkusigazaawo olina wondabira kankigugambe omutima gukulume mu wiiki oba emyezi ebiri naye with time otandika okuhiiringa era jja tukate mu byenkugamba omala obikole ki obirabe kubanga bwensirika obusirisi we twakoma tusigala wali abawala abalina ebiseera ebisinga kakodyo k'abasajja waliwo abawala abalina omukwano n'ogamba kamala wiiki zange ebbiri nga soogera naye noddamu n'akusanga nga ye yakwata ne yeefuna ne yeewa ne ansa wafuna ebizibu baby I knew you had problems oyo buli kwekyusa mukwano gwammwe kati